Mohamed Kachiika, Mr. Cashflow. Olwaleero ngenda kusharingako nammwe engeri y'okulima kasooli. Kasooli nga ddala mulungi nnyo w'omulabira ddala ng'abaze bulungi, nga empeke egenzeemu nga efunye amata, bw'oginyigako bw'oti evaamu amata, etandise n'okalubamuuko. Awo kasooli we tumutemera, ne tumutikka ku mmotoka, ne tumuleeta, ne tumukuba nga tumuyisa mu byuma. Naye olwala ebyuma byankozeeko akabadiya byekyanze. Ne ffe tuvumiriye ne tumukuba. Bwe tumukuba bwe tutyo ne bamugaayagaaya ne kasooli nga kwali oli ow'amata. Eggulo nabannyonnyodde enkola ya silage, ekyo kye tuyita silage, ng'ekigendererwa kye ky'okkuba kasooli ono nga mubisi, ng'alimu n'amata gaamu ne kasooli waamu, n'omuteeka mu kinnya nga bwe nabalaze. Oluvannyuma n'omuteekamu oba buwuka oba ddagala lye bayita microbes erimugaana okuvunda. Omwo n'oyiwamu ne sukaali ggulu. Tukwata ekidomola ekya sukaali ggulu ono omugumu ennyo ne tukitabulamu ebidomola by'amazzi 4. Ne tugenda nga tumansira bwe tutyo okuva wansi buli level gye tugendako ne tugenda nga tumansira. Kasukaali ggulu ako na buli obudagala bu microbes buli organic obugaana emmere yeeyo okuvunda ne bubuna wonna. N'olwoka oleeta ebiveera n'osaanikangako. Tuteekamu ezo microbes nga bwe muzirabaawo, tuziyiwamu amazzi ne tuzifukirira bwe tuti wonna ne wabuna. Ne tulooka tuleeta ebiveera ne tusabikangako. Olina okusabika ennyo, naye olina okusooka okunyiga emmere eno ng'okozesa tractor oba ekidomola oba ekintu kyonna, n'ebigere balinnya. Naye nze emmere eyange eri mpanvu, Mountain Kachiika mpanvu. Temujja kusobola kugirinnyisa, tetuva tulinnyisa tractor. Bannanga abantu beebuuzanga nnyo olubereberye nga baakandaba nti omusajja ono ekigendererwa kye kiki? Abasinga abakulukulu bannange ne mu klasi yayi nga baga nti Mohamed okoze ensobi. Oyinza otya okulaga obugagga bano otandika ng'okwogera ebintu bino? N'abaali be nali ntegetinze okubayigiriza nabo musajja gw'otwewaanirako tusekerera tukudaalira nga tebamanyi nti omusajja ono musomesa. Azze kusomesa abantu. Ndi musomesa wa byanfuna, economics. Naye Katonda yandabikira mu bulimi buno bwe mba nsomeserezaamu ng'emyaka gyange gikuze nga sikyasobola kukaaka nnoni ku lubaawo. Katonda nandabikira nti genda okontininga okusomesa abantu, naye ng'obasomesa balabako. Ebintu bino byonna byenkola oba byenjogera oba byembalaga abantu baabikola dda. Nzooza oba emyaka 2 egiyise n'omusobyo nawuliranga nti waliwo faamu y'omusajja w'amaanyi nnyo alima kasooli, alina ente enzungu. Kasooli mwatu ne bamukuba ne bamuliisa ente. Faamu eri eyo sijja kugyogera, naye ffe tetwabimanyanga. Abantu bangi ebintu bino babikola, naye babikola babyesirikidde. Tobalabula yalinga tobalabula. Abasinga balina business interest. Abantu bangi nnyo basoma ebintu bino eby'okukola silage nga gwe mulimu gwabwe we bagira ekigulira amagala eddiba n'okuyimirizaawo famire zaabwe. Kati gwe musajja gwe Kachiika bw'ovaayo n'otandika okusomesa abantu mu lujjudde nga tobasasuzza oba otegudde obutale bw'abantu bungi. Naye bannange sirina kyakikolera. Katonda yansobozesa okusoma obusomesa era nina obusomesa abantu. Through economic emancipation, abantu bagenze okumaliriza nga bategedde nti omusajja ono teyajja kutukudaalira, teyajja kutulaga bya bugagga, naye yajja kutusomesa. Eggulo nabalaze engeri gye tukunguddemu kasooli. Kati tuli mu Maachi wakati akasana kalinga akasana. Naye Mohamed Kachiika yabalaze nti ye yalimye kasooli. Ate njagala obbakakasa nti
wallahi billahi nze saafukiride naye nina ingredient namusimba November 21 nentukira ddala mu January naye nina ingredient emu kubanga mbakakasiza emirundi gyonna tibannange tulimenga bwe tulunda bambuuza wafukiriza ati nze nsima ekinnya nendeeta kumpi kitiiyo kya maniwa ava wano ku faamu yange ne muyiwamu ne mulinda n'amala okufuuka nakavundira ne tusuulamu empeke za kasooli kasooli nga ekiriisa wansi gyekiri ate enkuba ebadde etonnyamu sporadically neeyisaawo weeks 3 neekubayo mu January yatonnya ekyo kyekyakuza kasooli wange ninge kati gwe tunuulira omuntu bw'abeera ne kasooli mu Maachi wakati nga wa green bw'atyo omusajja ono n'asalawo nti atajja muguza abakalwere nawe bamwokyemu n'akwatanga eminwe eminene kasooli aliko eminwe ebiri ne bagiyingiza mu mashini bakole emmere y'ente emmere eyo bwe tugikola nga tugibikkako ebiveera nga tugiteekako ettaka lingi nnyo kubanga emmere yange ya lusozi ettaka terisobola kukwata kasozi tuteekako obukutiya ettaka tuliteeka mu bukutiya ne tuggumiza ekibeera omwo ne kyefumba nga si kitokote emmere eyo ne yeefumba emyezi 3, 4, 5 ewangaala paka ku myaka 2 ngenda batwala mbalage kati gye balyako n'osanga ng'emmere ogitegese okumala emyaka 2 bannange tuzuukusa abantu baffe nti tokola kinene kino Muhammad Kakiika ky'olaba akola kuba Muhammad Kakiika munene naye naawe erimayo eka emu ey'akasooliwo leeta akuuma mugikube simawo ekinyaawo oba funa ebiveera mugibikkeko olunde naye bw'oba olunda teeka security ennene nnyo ku bisolo byo sayire gyona aliibwa embuzi aliibwa ente mpulira n'ab'embizi nabo baziriisa ngezaako kuyigiriza abantu kukola ngezaako si diverting attention y'abantu ab'ebyobufuzi bagende eyo abakusanyusa abantu ku TV nabo babeereko naye nze nasalawo kuyigiriza abantu kwekolerera ate nembalaga difficult situations. I'm a corporate guy. Nze gulu nabadde mu office ye, nabadde mu board meeting. Nakedde ku faamu yange ku makya okulaba nga okutegeka n'okusomba kasooli kukolebwa. Kati olwaleero weekend ndi mu kwenyigiramu, sigamba abantu nti tuongeze olusozi tuongeze mukube muteeke wano ebyuma byakedde ku kyankalana, naye nange neenyigiramu. Togamba abantu nti awo nga tewateredde nga gwe tosobola kulinnya kutuukawo. Ekintu ekyo abamu kyekyabatabula, kubanga abantu abamu emirimu bagikola mu kusonga busonziru ne kusonga bulunwe. Muhammad Kakiika azze okubalaga nti ne bw'oba wasoma ebintu byo bw'obikola n'obyenyigiramu bitambula. Abantu bameka abalaba kasooli wange amasimu genfunye, taata tuguzeeyoko fuso, taata tuguzeeyoko fuso ya naye munnange sirina bwe muba luli bwe namubawa abamu mwankubirayo fuso 2 abantu tebazisasula, n'abaakimanga wano sayire gye nabo abalala tebasasula. Naye nze sifiirwa kuba ono simukola kumutunda, ono mukola kuliisa nte zange. Ate ye entuumu eryemu, entuumu endala yiri wali, entuumu ey'okusatu egenda kukubirwa wandi, waliwo n'eri kabeddwa mega gye tuliirako emyezi 6 eyegenda mu ttani nga 600. Era enkuba bw'eneetandika okutonnya ebisagazi ne biddawo bulungi wenkubira eri mega. Naye siba advisinga nnyo kukuba silage mu biseera bya nkuba, enkuba bw'emutonnyamu ayonooneka. Bannange ebintu bino byembalaga si kubayigiriza nti no mujje mulime oba mulunde oba mukole silage, no. Mbalaga kintu kye bayita kukola. Abagagga bangi nnyo be twesiimisa si bakyamu obutabalaga nkola yaabwe eya ssente, because si ti buli kintu kyonna kyonna osobola okukyanjuluza. But who told you? Musiiba muŋŋama nti kolaga kino bajja okukuba omusolo, mbulira omusolo tax rate ery'emmeka kukola silage emmere y'ebisolo.
nga gwoje erimidde wano vati abeerako wammeka bw'olima kasooliwo obusaabu va wano maniwa ava wano ku faamu yange ensigo zokka zengula abeeyo babakubirayo omusolo gwabwe nenkuŋŋaanya abavubuka bange no creating employment bagenda ne bambuuza lwaki tokuna combined harvester nani bano abaana abavubuka bonna bakolewa at least abawala baafunako gye bagenda naye abavubuka bakolewa bonna babeere batembeeyi mu kibuga at least nze neesiimye nti nkuŋŋaanya abavubuka 6,7,8,1,2 nembawa emirimu oba nkifunyeemu nnyo oba sikifunyeemu Mungu yalitusasula abantu tuyige okukola emirimu mu bulamba bwagyo tuyige okukola emirimu mu bulamba bwagyo kati bwe tumala ntugende nkulaga emmwanyi zange tetuli mukasana ennaku zino ndaba ku mutimbagano gwonna buli muntu akaaba naye nakyogerako omwaka mulamba emabega nti emmwanyi okusinziira mu kitundu mw'oli gisimbe n'obwegendereza ng'ogiteekako ekisiikirize